If you can't unveil your feelings to the one you love, then who on earth would you unveil them to? That's the point of any relationship. To share, communicate, trust, respect, and whom you can unveil your innermost feelings and thoughts to. If you are in a relationship, it's vital to share your feelings. It's a basic to a successful relationship. Share your love to the one you care about. It can be your wife, husband, it can be your boyfriend, girlfriend, fiance, parent, relative, mentor, your children. Unveil your love, Yatula, a show focusing on expressing and confessing your love, showing your affection, asking for forgiveness, appreciation, strengthening friendship and intimacy to the one you love. Join my Sharam Queen Mother for a love experience. Love is in the air, oh yes. Unveil your love, Yatula. Happy relationships, happy nation. Second last born wa mama senga wabanji ngatusa musibye mutya baswete kansubire muri bulungi mwe bale kubaawo ne bale kwagala channel eno era mbasa mugende maaso ate naba subscribinga ate naba gitegeera gamba ko munno naye agitegeere nteri yo channel gyebayita Queen Mother Productions yoge oli omukyala atutera ebintu ebyenjawulo, oli omukyala ayigiriza abantu okwagala, oli omukyala ayigiriza abantu okusaba okulira abantu, tulina okwagala okusiima abantu ng'omuntu omuwulira ku ntobo y'omutima gwo. Mazo babuzaako sekyo? Yes. Kati nno olwaleero munnange ki? Nga we nabasuubiza nti programu eno najikola okusinzira ku nze Mukama kye yali yampa. Mukama yali yampa omutima teyali era nkyagulina, yampa omutima ogwagala era ogusiima. Era omuntu wambuuza nti Mayi osobola how can you describe yourself? Osobola bakyogera batya mu Luganda? Osobola Mayi yani oba Mayi biki byaso omuntu wasobola okumbuuza nti how can you describe yourself? Osobola okwegamba nti Mayi mukyala ayagala ennyo. We manjagadde omuntu mbanjagadde si byalaavu byokka wabula n'emikwano oba abantu abeera banneetoolodde. That's why nze mbeera n'abantu ewange kizibu okumanya nti ono muganda wange oba si muganda wange okusinziira ddala kuba mates bemba nabo ewaka. Alhamdulillah, ekyo nkyebadiza Mukama. Mayi ye muntu respectinga buli muntu. I respect everyone. Chovola banze abamanyi ekyo mochimanyi. Mayi ye mukyala omuyonjo ebikwatagana n'obukyafu nze nedda apana nedda ndi muntu ayagaliza era ndi muntu ayagaliza buli muntu. Ndi muntu ayagaliza naturally ekyo yenze njagaliza nnyo bye bintu ebina ebisinga okuba nti bentambuliramu. Era ensonga lwaki ku bantu abanyamba ku graduation yange eno nga nekisembayo Mayi ye muntu omugumiikiriza, nsobola okugumiikiriza buli kintu. That's why mu kintu ekyo nkumiddemu emikwano mingi. Abantu beebuuza ne Mayi obadde otya n'emikwano gye wasoma najjo okuviira ddala mu primary? Yensonga ne graduation yange eyo baaliwo nkuuma emikwano, manyi okugumiikiriza abantu. Omuntu ne waba akusobezza aliyo ekintu ekyasobola gamba nti kanjawukane n'omuntu gundi, Mukama mwebaliza nti ekyo nakyo yakimpa. Ndi mulungi mu kugumiikiriza, nsosola ekisobola okugamba ekyo kisobola kunjawula ku muntu oba kunzijja ku muntu. Alhamdulillah, y'ensonga lwaki ku graduation yange eno nasiima abantu ab'enjawulo. Programu eno nga ebagambye graduation story yaliwo 2020. Kimanyi yali covid time era ffe munnange ffe bantu baatikira ku online. Online graduation ezo muzijjukira? Graduation za 2020 muzijjukira bulungi nnyo eyali covid time. Bebaffe abafuna graduation za online ne munanga after some time nga tumanyi omukulembeze wa ggwanga yamala n'ata abantu
n'agamba abantu mbeere batonotono mwina kubeera batonotono era ne tukolayo pate y'abantu batonotono mujja biwulirizaawo pate no munnange waliyo bekyakwataganye ne bagamba akwinma tulina okukolera ki graduation byoyisemu tebibadde byangu nga sinatandika bulungi programu eno mugenda kugiraba mulina omuntu oba abantu omujja okuwulira nga boogerwako oba omuntu nga akonebwako oba nga mwali ulirize bulungi twaka tugambe Queen Mother atatu confusinga tugamba biri ebintu byaggwawo ate kati muno tulinamu betuwulira kwamanyi editor wange mulimu ebiyinza omulema okujjamu ne biyitira saagala mulumwe emitwe saagala mulumwe emitwe bagambe graduation yaliwo mu 2020 oli kasasiro eyaliwo gumujjukira yaliwo 2022 so wemulaba nga mulina wemulaba ebiyitidde tamugamba ate Queen Mother tukoze ti kino omukyalo ono nga yalayira omukyalo ono nga yagamba bwati ne bwati that was 2020 kati na mukwano gwange yangambye ne Queen Mother akola program ya Unveil Your Love ne graduation yo mwana gwe nga wagaba ebirabo n'ogaba n'ettaka lwaki program eyo togiraga namugano nakirowoozaako giraga naye nga nkyalina ez'abantu eziri awo ezirindiridde ne ngamba kansooke nzijewo zino nja gireeta anytime ate munange talina expiry date kati leero nsazeewo kangireete yes nasiima abantu naye lwaki nti abantu abo bakola kinene nnyo okusingira ddala mu by'okusoma kwange ensonga lwaki nagamba kambawo ebirabo era omuntu gwe nawe ettaka yes she was my sister by the way nagaba ettaka yalyo nga littaka lyenasooka okugula mu bulamu bwange kyebayita okwagala kuba eddiini egamba ogabanga ekintu ky'osinga okulya nti naawe oyagala ku mutima nagaba ettaka eryo littaka nalinakasooka okugula n'ettaka eryo yagamba muweeki bannange ebintu byesasobola bagamba naye nga my sister yaliwo ye mukulu wange already yali ayina already yali azimba era mujja biwulyako mu vidiyo awo naye nanoonya kyensobola omuwa nekimbula neŋŋamba ogabanga kyoyagala nga nonya wemusiima bannange nga noonya wemusiima nga koze eki nakyambuze ne nga ngenda kumuwa ettaka lino naye nawe wenamuwa ettaka eryo sawandiika nti nkuwadde oba towadde era obanga ogenda okuwa omuntu ekintu wandiika nti nguzizza nawandiika nguzizza nembikyusa bulungi nnyo nembimuwa ettaka naligendako n'aliraba kiraga ki nti omuntu muyige okulaga abantu nti mubaagala ate woogaba ofuna bwogaba ofuna nze ettaka eryo naligaba mu 2020 naye mu 2021 nalinako ewala we nali enguze nenzirayo nengula ettaka eddala omuntu enguze ettaka simanyi naye gyejja kijja nali simumanyi naye nga lyakuguzaako ettaka mirundi 2 nga naye muwala gwe ane ebintu byayogeraawo simanyi bye namusanyusaako naŋŋamba nkuwadde ettaka lino neŋŋamba eki naŋŋamba nkuwadde ettaka lino lyongereze ku ttaka lino libadde ogenda okula ettaka liyampa banne mulaba amaanyi g'okugaba ettaka liyampa lyali ddene okusinga ettaka lye nali nagaba kyokka naye naakola ekintu kyekimu kuba yali akusaŋŋamba ettaka lino saagala kuwandika nti ndikuwadde wabula njagala tuwandike nti nkuguzizza oyagala ntekewo sente mmeka nange muyiga okugaba woogaba oweebwa agaba yaafuna n'omwaka tegwawera gonyina bala gyali emyezi 11 nga mukama wazzaawo ettaka ate erisinga lyenali nagaba bannange okugaba kulungi baswiti mugabe agaba yaafuna empeera mune sisange oyo nga ngamba kamuwa ettaka lino wenamuwa ettaka oli yali azimba neŋŋamba oba nalinawo embuzi nengamba muweemu embuzi nange namuwa ebintu bina yerondereko nalinawo embuzi zange neŋŋamba oba muwe embuzi neŋŋamba wanazigaana alina dinasezi yali yayagala wanazigaana yali azimba nnyumba neŋŋamba ngule nzigi n'amadinisa nkole ntya nze sigabagaba nawe mbangaba njagala nempa n'omutima gumu ekirabo kyemba ngenda okugaba nsooka kirowoozaako nnyo
kakati bannange graduation tugenda giraba naye era nga we mbagambye temubuzibwabuzibwa byali byadda era edita jafuba okulaba nti ajjamu ebisaanidde kuba njagala nnyo ewali speeches ezo zokka batukola ki bwe tuba tusinziira okuba nti tuteeka essira etugenda okuba nga tulaba mulaba okwagala bwe kuba. If you can't unveil your feelings to the one you love, then who on earth would you unveil them to? That's the point of any relationship. To share, communicate, trust, respect, and whom you can unveil your innermost feelings and thoughts to. If you are in a relationship, it's vital to share your feelings. It's a basic to a successful relationship. Share your love to the one you care about. It can be your wife, husband, it can be your boyfriend, girlfriend, fiance, parent, relative, mentor, your children. Unveil your love, Yatula, a show focusing on expressing and confessing your love, showing your affection, asking for forgiveness, appreciation, strengthening friendship, and intimacy to the one you love. Join my Sharam Queen Mother for a love experience. Love is in the air, oh yes. Unveil your love, Yatula. Happy relationships, happy nation.
tukusaba obenga okusoma kwe okumufuulira kwa mugaso mu bulamu bwe ne mu famire ye ne mu b'emikwano ne mu ŋŋanda omuwa okubeera nga ayogera okusitumuka mu bulungi omutaasa okubeera nga aswazibwa omutaasa okusoma kwe okubeera nga kumusalira obubeerere okumwongere kubeere nga kufuuka kwa ttendo gy'ali ate obeere nga omwongerayo okubeera nga akulaakulana omukuumira famire ye amaka ge n'abaana beera amakula g'omutuusaako bonna oyongere okubeera nga ogakugaziriza omutaasa ab'efitina ab'ensaalwa abataagaliza na buli kabi konna akandi mutumidde otwongesa ku mukolo gwaffe guno na buli eyaza obeere ng'omuddizaawo ate bwe tuba tuddayo obeere nga otukulembera walhamdulillahi rabbil alamin. I come again. It had us hand up, welcoming our brother ones. And our brother ones who are most welcome to this event. When my yoga, we're playing small kumutwe. Akayimba kabadde kalungi nnyo kakati kano kogenda okuleeta nako kayimba ko kagenda basawo banyabo kinogiruba kikatafunamutamutalefunibana basende tulalumu omwonya waki sebo kyayamani wabasumba olusimbu lyangu sebo mukulu wange mulokakubwakozesi lyangu saalongosakolo lyangu sengafe mubomubomugiyeka aserenga ebindawo nga bwali abefumba ekyo ekika kimukwebyo ebina ejimba enkono namabebigerera namubuyigeza mmwe tujja kusukana ku mikolo Sawa
crying moments, musanyu, tumanyi okwesanga ebyo netubeera feka bayasos. Actually, onamanyi okubeera ali mukuza kulya pizza, bikitanga shamimu. Jangu ndi ono nemukulya pizza, you come and meet me here. So she's very good. She's a good friend. I have a lot of memories between me and her, but they gave me only 2 minutes. But I want you to know that I love you beyond my heart. And for anything little or much, just know that I'm there for you and I'll always love you. Thank you so much. Omukama mulungi yazeeteraze weewaawo. Amanya gange nze Abuti Faith Eliyahu, ndi Muteso by tribe, ndi mukwano gwa Mayi, we wamu ne bannange. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiseera kyonna. Amanya gange nze Almas Muswaiba, nambadde nsoma diploma in accounting and finance. Webbaze wa bitabo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasinda zaye kasinda. Salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sokera ddala enda okwebazanga baako omulungi. Bannange obutalo bw'abaana abo. Ebazaalira muganda waffe, mukwano gwaffe, Lyenasooka. Nalumaz, nobadde sirimanyi. Ne taata, ebale kutuzaalira Mayi. Mayi mukwano gwaffe, Mayi muntu mulungi nnyo 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 nnyo. Sisobola kumalayo bannange. Nze Namuteri Sauda, ndi mukyala musiraamu oba muwala musiraamu. Ndi mukwano wa Mayi, twasisinkana ssomero gye tubadde tusomera era nga adde nsoma business administration and management. Mayi ebyokwogera bingi naye ndowooza njadde kutulakutula. Ekintu kyensinga okwewuunya ku Mayi kiri kimu. Mayi mukyala mufumbo. Mayi alina abaana. Mayi mukozi. Era Mayi musomi. Nenneewuunya Mayi engeri gy'akwasaganyamu ebintu ebyo byonna enneewuunyisa. Nze just nkola ng'ava waffe ewaka. Naye bibadde bintawanyatawanyamu nga binkaluubiriza. Naye Mayi talemererwanga kukwasaganya buli kimu mu budde bwakyo. Bana ye Mayi nze nja kufuka mukwano gwokka. Mayi musomi. Mayi asomye, Mayi musomi era nga nange njala kuggwe kuba oli mukulu wange. Mayi yasoma degree n'agimala newankubadde Jessica akakoze obukozi naye alina kugenda bugenzi mu maaso lwakuba yagadde akakime okukola diploma. Mayi bw'abanga yasoma degree n'akimaka ate nga addayo kati nze lwaki mba nkoma ku diploma. Ekitukozesa tuba ku kyetwagala. Awali Allah n'okumwesiga tewali kiremwa. Bannaaye tweyanza nnyo tweyanzengesali. Oli mukwano gwange Mayi. Omwaka oguwedde nakuno eno tegiberedde myaka myangu, but I'm glad I have her as a friend. Ambeereddewo ku Lwokutaano nafunyemu obuzibu naye ate nagambye kanneeyoleyole nzije ku lunaku luneeno Mayi. I love you so much. May God bless you. Kansandikire ku ekyo. Akayiba bakafunye? Ogedde nnyo wadde ojero kyayisa mu kale. Ntemoteni. Kati wedde? Nzikatiriza ekyondo naye ngenda kuma. Kale. Ekisooka ddala sijja watamuko asooka akatiriza ensonga sigenda kaaba. Okwala sigenda kaaba. Nsaba Sheikh Shamuru asooka mpeedduwa kuba njagala bwe kyenjagala okwogera nkyogere. Samala nina nnamba negenda
Ngenda kusummarize. Soko tegemwa. Nina goma tumuyino byuli. Kajiwe dwala. والله ميمونة عبدك يسر عليها كل عسير فتيسر عسير كل عسير. اللهم آمين. Yabadde classe representative waffe naye namwazi nebijja kubyogera kansembyewo kyayogeddeko tasobodde kujja. Omwaka guno tegubadde mwangu eri omwana ono. Omwaka gumu maama yagenda kiseera kitono jjajja yali asigadde azaala maama n'afa. Kojja abadde amubeereddewo n'amubeererawo n'amugamba feeyi nga ku Lwokutaano nga bakutikkira ngenda kukolera omukolo. Abasinga mwali manyi omukolo nali ngenda kukola ku 30th ne tukyusa. Nakyusa lwa nsonga yono nga ngambye maayi njagala obeere ku mukolo gwange ate nga nange njagala abeere ku mukolo gwange. Ne mugamba feeyi ngenda kyusa because of you. Graduation ne bapostpone nga batukidde nga 6. Kati nenkubira Nuswaiva ne mugamba omukolo nagwongera ngenda kukolanga ennaku z'omwezi 7. Era mwenna badde mu nju ya neziramu nekukyusa because of her. Lwaki? Nga njagala babeerewo. Era omukolo gwo twagubaddeko yesterday. Nengamba kanteekeyo nga 8. Nenteekayo nga 8 olw'ensonga nadde njagala babeerewo. Naye feeyi anti yadde agenda omukolera omukolo ankubira essimu ku Lwokusatu. Nanga maayi anti wange mulwadde nnyo ne bakuta mu ddwaliro. So ojja kukonfandinga ku Lwokuna oba omukolo gunaabaayo. Agenda okunkubira essimu ngamba anko yafudde tugenda kuziika. Ze byampeddeko nangamba omukolo tegukyaliyo. So afiiddwa abantu bakulu abadde mulamu bwe mu mwaka gwe gumu era ku bonna tusotikibwa tekuliko ali kuki ku mukolo gwe. Naye nga osabye feeyi wendi ku lulwo nja kyokka nkigatire ddala. Omwami wange kaseera ngamba nziika nnyo nfiirwa nnyo nkola bitya. Nawe nali ngenda ewaabano nga yebagambye nti akuti si mukyala muganda si mwana muganda. Naye nagamba oba akuti oba baziikawa oba wa nina okugenda nembeerawo nga maama waafudde. Era nagenda lwokusika omugwa naye nagenda zemunesibimbe nga nti ngenze kuziika ma ngenze kuziika. Ono mukwano gwange nafiiddwa maama we ne jjajjaawe ne kojjaawe. Mu speech yange era nja mwongerako ku by'essomero mu maaso bakisaagala nkyerabire. Lwaki nsabye oluyimba olwosaba lwokubire obigenda mu maaso kuba abantu abali wano bonna mulina ensonga lwaki weemuli. Ebigambo ebiri mu luyimba eno ebisinga binkwatako omuli obubaka bwange n'ebira nga bigendagenda mu maaso. DJ Banai mwenye mwinireeko tuchakale stand up everybody wherever you are. Just join the brand wallet and we enjoy. Kama chambula. Afrika.
gwe nayise waali buli gwe naagadde abeewo waali bantu babiri ezitanalabako kituufu mmanyi nina abantu bangi nina emikwano mingi maama alina famire nyingi abamafumbe tuli bangi naye lwaki mmwe benayise neŋŋamba balina okuba bantu babiri bokka bisalabyeko n'ekisinga obukulu nti ennamba esinga etuuse nsookera ddala okwebaza nebaza maama wange nebaza maama waffe omukyala Nuriyaati Nakavugo ow'Enkima muwala wa Mugema ti maama nkwebaza okunzaala nondabirira nonsomesa diguli yange yasooka maama yampiirira maama yampeerera diguli eyo maama nagikuwa mukolo gwe gwali Makerere, that was 2010 kati eno egira ebeera wano nateera eno sobola yo gisigaze soka enjumwambaze kuba genda kwogerako ebirala amaze gyambala olw'ensonga nti bwe yampuyadde kule yasooka kyali kizibu nali Kampala International University era nga bali international yeeyogerera university ezeera naye bwe bampeereranga natuuka neŋŋamba nze nsoma bino siriddamu naye natuuka ne mugamba amanzirayo okusoma nanga amaiddayo naye ani gwogenda okuddamu okubisezo pressure ne mugamba maama nedda nze kugambako obugambi nga bwe nafuna omulimu ngenda kweweerera njagala nsooke neyambula ebyambalo bino era ng'enkofiira eno ngenda giwa Queen terinnyo erikola ku mpewo nsooka okwebaza baka buno bwakwebaza nsooka okwebaza mwami Mukenya nzija olugendo gye lwava omwami oyo mukwano gwa maama gwe namumanyira naye lumu nali ntambula nalina edduuka ekawempe nali va kawempe nga ku ddwaliro nserengeta ne musinkana nagamba ye mwanyi oli otya ndi bulungi hajja tyali atya mulungi okola nkola okusoma amala namala nanga ne wakitweddayo nemugamba nkyanoonya sente koya nina basale gye nsobola okuwa oze basale nti datamayina ogimanyi nti ye nagamba nsobola okutwala ng'osoma namutwe neŋŋalaba nnoono nagamba nsobola nemugamba nagamba manyi nsobola otambula nemugamba no mwami Mukenya mbadde naatera otuuka genda yantambuza okuva ekawempe lutuuka ebwayise nga simanyi nti ntuusa nalimo gatta ompanvu manyi tuzaagala nnyo ate ndokano kambadde naye mulinde ebyako kati yukagobakanseeta nga mwami Mukenya kutambula nagamba nsobola okutwala nagamba osobola nemugamba naye kati nina diguli ate ogamba datamu gondi kati ate agenda kusoma pulaani yange njagala genda kukola masters kati ddabo onziza mabega ate gye nalibadde nsookedde ate gye nagamba omuntu osoma noba n'ebintu byono ne tutambula paka bwayise nemugamba nja kukubirako kati nga nalina ekintu mbongo omugenzi Bale Francis yali yaŋŋamba nagamba yofunanga kyasoddayo n'osoma kirungi n'okola human resource kuba naturally oli muntu w'abantu
omanyi okukuŋŋaanya abantu omanyi okufa ku bantu ze nkirabidde ku mulimu wano wetukolera osobola okukola human resource oba n'okola business admin yagamba ne PR kati weyayogera bintu ebyanzijira mu bwangu ne ŋŋamba wano kyangamba asobola okubaako omugenzi kye yaŋŋamba ne mugamba nja kukubira ekyo saamukubira yali atute enamba yange eyankubira nangamba mayi wange nemugamba samukenya amanyi mbadde ndibize nkubira baddi ku lwokuna yeyankubira nemugamba kale katugendagenda netegese nemugamba gye tulaga tetubayo nasize tuwaayo bati nangamba wejangu n'emitwalo egigenda okwewandiisa ezekwewandiisa ebisigadde obireke n'okufaananyibwo n'empapula zezaako ne A-level nengera nebikuŋŋaanya bulungi nemukubira nemugamba efubye naninda ewandege ya for 2 hours sinatuuka nanga maayi bulinzi netugenda nantuusa nendigesaringa nenkola yagamba era yayabadde amanyi nakola human resource kubanga agenda byebindi ku mumwa nenenkola business admin wenatuukayo mbadde nsoma half basali lwa mwami oyo era nga wali omwami nti musiraamu mwami Bukenya nina ekirabo kyo nammeyiro nno wandibadde kumpiimpi siina nnyo naye mbadde nno tutenkanya mwami Bukenya kwasa ekirabo kino nsiimye olw'ensonga nti twatambula n'otuusa ku kino kyendiko era nga tonnavaawo nga wondi omwakyalo mwami omusiraamu saba omusaalo guno baba omulembe mu muzikiti gy'osaalira mukama sinasobola kusasula naye empeera esigasiba wa Katonda abantu bonna baali bannyambyeko buli ali neyannyamba naye babanga omuntu yenna yali yannyambyeko wano nga musiraamu mutadde mu muzikiti kyonka kino buli muntu akusaalirako omuteeka emyaka n'emyaka buli muntu eyannyamba era sekayala tusabira edduwa afunemu kuba mwenna asobola bagabira omuzikiti gusobola otugattira awamu era nga ngaseeko ne Quran eno sheshakulu sabojje bakwano bange bonna abali wano nga basiraamu buli ali wano nga musiraamu mbiwaddeyo mu mutima mulungi Allah abasasule ekisinga saagala kutuwa edduwa enyamba engendo tutwala ebintu bino mwami Bukenya abitwale ku muzikiti gy'asaalira nga biyitiddemu ye ku lw'abangi abannyambyeko nga basiraamu Sheikh atuwa edduwa alhamdulillahi rabbil alamin saba Allah abeerenga akkiriza sadaqatul jaariya eno maisha gyatudde ng'agitudde okuva ku mutwe w'omutima gwe kubanga yabadde asobola omuleetera ekkanzu n'ayambala naye yasazeewo ateekewo ekyo saba Allah obeerenga ngabiriramu buli anaasaalirako ate naye omuweereze ku swala n'abaana ne haji ono omwogera ebimu ekibyereere abaana bange babaddewo nga mbagattira wamu ne tekyamami omusabo wemuddeko omukyalo oyo mupeera engalo z'amaanyi tekyamami geremuyali tekyamami ddala tekyamami era we najja ku ssomero namubuuza lwaki bakwita tekyamami abaana bange gye basomera science okubalaba bakatuuka tekyamami osobola okutuuka nti abaana bano gift ne rama kwini nno yali mu kisulu naye omukyalo oyo nze abaana bange batuka okuba nga basula ku ssomero olusobodde wembakibanga sazesaawa emu okwetotawaana atama gift mama gift otawaana tonadde webatwala beebazadde sigenda bazuukusa nemugamba ate kati nti uniform ziri mu ofiisi wano osanga yabambazadde uniform endala babagolo
enkero genda okenda nga wali mu kilaasi njagala mbaleko eno time ya kusoma njagala buloggulo ng'okomyewo. Omukyala tikyamami aba obuzibu obwatuukako buli ali wano abumanyi, buli ali wano abumanyi kwasinga gwe nayise nga tamumanyi bulungi ku myaka gino 3. Olwo obuzibu bwe twafuna mu famire ewaka maka gange ne tubanga ku ssaawa eyo nze ndiwo nasooka nengatta okukola omulimu gwali guweddewo restructuring bwe yabeerawo tebakyatusasula nga byagenda okwawo nga nakaddayo okusoma nengamba omwami oli nja kumunyiiza kati ate gye badde zija ssente onyewerere teziriiwo kati nkoze ntya nga nina okulabirira ewaka nina okukwasaganya ebyatugudde ku mwami wange nga nina olabirira bano okubabera school fees nga fees tamu bonna basatu engatta nga tuwera mukadde 4 nga nina tikyamabe nali simuwulira binfaako naye ndoza nalina stress nga yo totawana kugibuulira muntu ng'entunulako obutunuzi bwezi kati lumu kujugula fees yandowooza alaba nga tusasula bulungi taamu enerigaana naye ng'alaba embeera sinnagimubuulira tamanyi kiriwo naye ndowooza alaba nkenenuka sasula fees bafuluma gate yatuma muwala we bafuluma mu office namugata mami gift nenza na mami gift oli bulungi nemubuuza lwaki nangamba tondayigana kuba bulungi kituufisire bulungi naye nja kuba bulungi nangamba tulombulire tuli bulungi netulabye mubuuliramu kyokka nga ekiro kyenali nsirikidde kyakitaaga ssente nga zibalako miliyoni 2.5 onakimugambirawo oyogera abantu nekintu nawe oyogerako agamba oyogera gundi namutunuulira nampa ssente simugambye mumwadamu nzize nnyamba sina weempandiise namutunuulira ebigenda ebisanyalala abantu musigyebali nangamba mama gift kyoba okola toyalagira fizi z'abaana bano abaana bagenda kusoma onoba otedde kuba badde musasula bulungi ebintu bibaawo badde musasula bulungi yalinawo zaalinawo yangamba nno bana basomesa sigenda kubasasula kati ngenda sooka njogere nabo bagayira mbyemu weeks 2 oganda esatu ngenda zifanadde mu weeks 2 nenga ngenda zijja zenjagala ku kizibu kyange noonya ssente endala nazijja ku basomesa be nazimpa tikyamami banange neyanza natuuka ekiseera nga nina kyentunda nemugaa ngenda kutunda kino nanga totunda oyagala sente ndeka makuye sente totunda kintu kyo tikyamami olwali ku speech day y'abaana nasuubiza ng'azimba okuba emitwalo 5 mukiseera ebyo nali ndaba nga zensobola nanga wetutandikira era nkyakiriko sipiidi ezibadde zijja zibaayo nga ng'omuntu muwaayo ebirabo byensobodde naye nga ku ssaawa ebyo nali nsobola era bigana ebigamba maama teba ne sisters wange mu famire tebadde amanyi tikyamani naye nga tamanyi tikyamani yaluwa yo tikyamani abadde ambeerettewo era nga nina mukwasa mukama kuba ndaba sina kyensobola kuba mu kiseera kino anadde ntunde njagala muzayijja akalabirewo amutyo nga njagala naye mukwasa katonda filipu gwe musigire gwe bawadde nga njagala bayibuli eno bayibuli eno kegende mu kanisa buli omubuulizi wanaagisoma
Sabe tutambuleko emikisa gyonna. Church and there is disciples of Jesus Christ. Ekanisa eyo esangibwa wa mwami Jack kityo gogge oba light waggulu mu lusozi ematugga so waliyo ekyoto COVID. Friday esemba mwezi waggulu mu lusozi bamusajja katityo babeerayo ekyoto si kyabasabasamize ekyoto ekyaffe ekyolusaba nafe aba Anglican kibeera nakyo buli Saturday esooka mu mwezi na mirembe n'omulagirizi mujjange tufeekata. Era ekyo tuzaako okwebaza waliwo omukyala tazze TV akola emikolo mwana oyo yambeereddewo alina ebintu byaŋŋamba amagezi ge yampa nengata yabadde wakujjajjo ebyomukolo bigwa bubi ne bamukulira omukolo ng'alina kubeera yiganga nanga amaizi waliwo ekifo kyosobola ogaa nti nja gendayo oba nsooka wano neyiganga situfa sobola bikwasaganya naye nga mwebaza yankobeererawo nnyo wamu n'enkadde owa NBS be bamu ku bantu ababiri abatazze hadde tasobola nakwogera mbudde simu ekiro ng'ekifuba ne mugamba eno olwa COVID nga tasobola nakwogera ekifuba ne ssenyiga nga bibone bubi nzizaako omwana aki Rachel Lwanga Nambalirwa nvuddewo nti nga nzija nga bwe nzija olw'ensonga nti banisandise n'omwami oli eyandeeta okutwala okuddayo okusoma aki imirirako wooli nafuuka mukwano gwange okuva 26 years paka netugenda netukola aki abaddewo mu bizibu bye nalina akirwekyo abaddewo nti yatuuka na oli bulungi olina sente kale nga tobiri awo oli awo ng'akusindikiridde 10 ku ssimu gyotamusabye nakusindikira entaano olwensalawo ekyatuuka kwini era ne kwani yajja tuwasa Apollo yampita bali bakimanyi tebabanje naye beera batukanga balatandisa okuba bangi ne bagamba mayi nomwana mama Queen tugenda muzza bagenda kola mox nenkubira aki nga tudde ku madala ga Apollo nemuga aki nga omanyi ebiriwo naye Queen amanyi emitwalo nga 400 bonna bwegati naye ebiseera nga ndanga miliyoni 4 nemuga okimanyi naye dadi Queen wanaba akomyewo sente ojazifuna matesa abiri namulwayi nakoli namugamba bafulumya omwana namugamba nze ku musokono nze tebangobangako era ekyo nkyogero kyebaza mamaama nasoma nemalako nga simanti omuntu bamugoba fenga mama soga asasula mu holide kati tandika obbiraba mwana bagenda mugoba nempulira naafa mwana mola yalinya boda nandetera sente mu $1 sente enzungu nanga mmayi sente nawo ziri mu $1 mugamba ki otandika ddi okubanga sente ozikwatira mu $1 nangamba tombuuza balinaga sente meka $2 namutunulira negenda ewanja kinawagamba nti sente zizo ziri mu $1 zikyuse badde tubanja meka olwo omugagga njogera nebazibala otwagatakwa lwezifiseeyo zisanga kale tugenda kubira nemugamba
kati olwo obuzaza tuwa oba twasobola tusanye twala bili mu emeka nengamba tono sijja kwongera mu musaba nekubira Harriet yakugulira ssente ati sente tazigaba naye atereka wenakakasa nti Harriet atereka yangamba oluwa koze ndikusomero kati nyaboda genda eka otuuka wonkubiri nentuuka kati oyingidde sijja kuvumbula mpooso naye okwekasa bandi nga naba bakutenda kusobola ziraba aki nkwebaza nnyo yampa banaye mwana ngandi awo ngankubira ndabula ebimesagi kati nga syabuuza ani ampeereza kuba zigira ku ssimu ye aki neyanzanye neyanzenge awo nzirizaako Harriet struggle okuba kwonna ebyo nabibagamba mu first degree yanyambye abeerawo kati nzija ku kino nemukakaleeta ezaayo okusoma bampadde basale naye nkoze ntya nanga mayigenda sente ojja zifuna kati ngaomukulu oli siagala bemutuluzaamu nze nina okwebeerawo maama siagala bemutuluzaamu nze nina okwebeererawo nankinjagala netugenda netandika okusoma jukira ebizibu byajjira ebingi ennyo ku mugumu Harriet nga yabuliddeko ensonga yekola kiraddako okusobola okukola ki especially bwe yajja mu UPC yali nalina degree ya mascom. It was his first time to see me. He welcomed us. Netunulira omwami. I first looked at the office and Harriet wajjandeese. Netutuula abantu munsi balina empisa. Eri omutuuka mugagga naye nga talina mpisa. Naye twatuuka mu maaso g'omwami onze nate. Kuba bwe gwali omuntu gwe ogwasooka okunda. Naye engeri yatutreatingamu bannange simanyi nokumanya. Kino ekimu kivudde ku ntuba ya mutima gwange. Naye batugambye essimu zeyakuba wamu ne mwami asi mwagale basobola okulamula enza neyanze. Omwami oyo Friday kwenagenda mu ofisi ye nga mwita mwami mwambali asi yatunulira bwati naddamu nantunula nga muno namulabawo kati ng'amanyi maayo oli nze nga nali nakogga neva mu kogga waliwo yakidescribing obulungi nga ye agamba tiwakogga wakonzimba bukonzimbi. Nangamba manyi oba byokogga wakonzimba era gyo bwe nagenda mu ofisi ye nangamba nekugamba yes ontegedde but number one nangamba badde nsobola okukuyitako wenna wano otudde duli yakiŋŋambe direct walina magumba nange weyamalanga shaliya maishaliya ntusobola ogyambala obuzeebuze naye ng'era obutono bulabika. Nangamba omwana yali yakugondo nekatira wano atudde ne mugamba yensonga lwaki ndi wano. I have peace of mind and she's my friend. Harriet kutwaka takowe ate tasemba nakyo natuka essala nenvaayo waka gwomwami wagole teyaliyo abaana ekyanyamba alagira kola bibuuzo nga bawummudde kanagamba amayi transport oyenna ogenda kukola ebibuuzo jangu obeerenga wano ewange kweyenda sula makerere beera nokumpi nogenda n'okola ebibuuzo. Nentuuka nebeerewe naye nga nsomasa netukanegamba oba alowooza byensoma
nsoma nzira kasaamu mwenda naye ne Katonda alaba butuufu mupenda lubadde nsana first class. Nasoma oluusi nga bwe bansoma oba neebuzaabuza nga ne bakasaamu munaana mwenda kati nga ne mulogo gyasula yavaayo nze nga nsula mu ddigiro ku dayiningi ye nga wensomera nensoma. Era olunaku lwe nali ngenda okwetta, olunaku nagenda fees baganye nina ebizibu byange byonna bitudde olwo n'omulimu tegukyaliwo. Lecturer nga ngamba twali tukola bibuuzi pepa nakitunuulya nenyangwira sasika kusako social number yange nempandika bagamba stop ndikola pepa njiza bwenti neŋŋamba kati eno yaani nange nebeddala bajja kwebuuza yaani nentamiriza bwenti tekeko erinnya lecturer nandaba nangamba twagande stop ngenda juice nga nina ebindoolo bingi nali nyimiridde ku second floor tuyimiridde alwabweru nanga ngenda juice nemugamba bwejuice mumanyi gyenkolera nkolera ku UPC gwondi manya kyoligamba abaana bange naye guno omulamu emugujja omupira aba UPC bajja bawulira gyemba natunuulira nemugamba walibadde tomanyi nga dapepa najagenda bwegayiriza ogikola naye nagamba agenda juice nezira epalinambira hadetise nemugamba lekikyala angambi agenda kuza pepa yange nesinga amanyi strobo gyenina nemugamba newagiwiriza nakomaawo saakimugamba naye nga mmaliridde nemugamba gwegiuse ngwano wait ugengwa kugambye nkola ku UPC ojja babikira bajja kunonya famire yange naye abaana bange golimanya kyoli bagamba nozamanya ebabanga ndi serious nayagala nzijjawo okutambula paka mu office ono yajja ngoberera nebagamba mundeke netuka mu office namugamba omala giteeka muli n'ogisiiringa n'esitepe ezigenda naye ogamba nti tokitaddeeyo wanusiba bajjawo mayiti n'agisaamu kyokka ekyendi papa kovuna ze nakola nde nasinga okukola obulungi nagamba aliet bingi byanyambye biliet ne olugendo gasigenda zikola pati nga sinamaki nafunye n'oluvannyuma 2 weeks ngendayo banga tunulawo enti negamba jeswa sokozayo dabe ndaba asikia nagamba simanyi watugulirira kubasaakugula kati mba namulanga nakulalekikyala kati gwe obiteekamu ate obuuza oba nabugula nemukubira natambula okuva Makerere paka Wayisenga simanyi asisikiriza sikitegeera sibitegeera nanga tulina okukola pata ekyo kitegeera nawoluganga tulina okukola pata ekyo kimanyi nanga nsenasena kati tukoze tutya bwetwavayo tubayitira wamulamu wange ekyasamakula nangamba nasooka nkuba awaabiri nenambenze weyankuba abiri nangambira wakeeki kudakiika eyo amatugamba wa keeki meka 3 nangamba keeki ewedde alieti nga sinamuvaako bina bitalakuku siba kyasobola kusasula naye nina ebintu bina nga kwenjagala yeerondereko maayi siina nnyo nawe naddayo okukola omaamu gwe naddayo okukola yadde nali neeweerera nensobola okusebenga ku ssente bwange ate awo ne covid n'oguno omwaka nagwo covid nayingira tubanga tukyasaasaanya nnyo nensobola okufuna ku ssente nengula ku mataka obutakataka bwange naye Mukama agamba osiimanga ate Katonda agamba ogabanga kyona kiba ku mutima gwo gye nagula wala taka ttono toma tonotono naye kali etiwabanga asiimye
Kapula zange nazibiseeyo. Nga njagala mukwase erimu ku ttaka ekyo. Mu mutima mulungi. Muganda ngona abaddewo nze binnema gwempita temula Harriet bannange nenabo manyene abakumanya enzogamba nga nina birawo byange bina neŋŋamba ewana baaganye eyo nina embuzi neŋŋamba embuzi owenezaala abaana muwakazi okusooka nasooka kugula enagamba dinaseeti ezo nazaagala wenazigwako zaali za mitwalo 7 zenasooka okugula neŋŋamba neno zigula ziwekakirati akayimba amakulu kakula asayininge kati transfer ekyadde ekyokula yagula ettaka enakawuka atandika okuzimba neŋŋamba kati ninamugana wanabaganya ettaka lyange mukyalo ngulamadinisa ngule mabaati bannange mayi saagala oteereko ddala bannange nga bwe tubagambye ettaka eryakawuka eryo wamibikiriifu ntuuka ngende ewadde fakula munnyonnyola ebizibu mayanga basekirangisibyo ngasikoze eki simugambe mugamba njala okukola masters kuzayo research namuta sente ekana zimugamba ngamba naye manyi tokula research tulina mulimu nze nkuwadde ki mulimu era bwe nafunye graduate sente bamukutono bakama baffe mukimanyi mutongeze ekisaala project eyo mukyala semakula ndi wano mukyala sente gyali wano siryangu tugikwatagana tugiguse bano etweyanza naye omusaala mukama waffe tuli bubi manyi oyo komishona accountant finance eyo muloko gavumenti mukama waffe twagala omusaala omunene biryalerimuko tugenda kuba bakalulu era amaliriza Harriet kasayangamba olugoye lwange nentuuka olwokusatu nenkubira Harriet mugane munange bansuubiza olugoye naye olugoye nga singa lulaba omutima gunkuba mukolo gwasaani tuli ku lwakuna ankubira ku lwokutaano muganira tugende mwamewekirifu ne mwami ase ne sulaiti mbaite mubutongole ebisawo mpula enjagala mbeetuukireko tuzina puroguramu egirala abakulu anziziza buli dduuka lyebbeeyi mu Kampala nalingedde nemugaa Harriet omutima gunkuba emmere tennabeera kabali ate amaduka geza nitwalana mugaa Harriet paka naye nga kinzita mugaa Harriet tugulayo olugoye lwa mitwalo 15 endala tuseka eri kumere nze nsaba lugoye nesambala nabudabu tuyimuga waliwo tudayo engoye za mitwalo 10 yansika ebatundayo engoye gyangwe anyambala engoye z'emitwalo 10 nantwala naye nangoye omanyi obanga bagula ekintu naye nga gweowuli ogoye omutima gunkuba bagenda gama ofisi nabatuukamu era tebatuukamu naye nagamba appointment ya saa 10 tusituusiza wazadakirika ebulanyo buli 10 nga tuli ku ofisi natugamba afulu mwami asale twamusanga naye nga twakubidde kwanza esaagala lya ssimu nga njagala neetuukire era neyaza Harriet nangwira olugoye olwo sinyumye yateddemu olugoye ogulidde olugoye lwa bbeeyi naye nze nga towedda gyensuubira okwambala nga teddagendera ku lugoye luno ngeri gyendulabamu sirika jangu tugende paka waggulu kamukamu eyo nali nga najjambala ku mbaga yankwasa makula naye nakisasulako dda emitwalo
emitwalo 2 kaakati nga ngitunuulidde nga nawe yamatiza dda n'olugoye bwe okutya ngato kati engato yongaga ane yali ekiweebaale ane muganda wange onkoledde birungi byereere nenzadda neyanzige nnyo bwetyo n'ennyuma wendiri mu kakadde kalambata mu ndaba okweyisa alyetimmaliriza feeyi nasoma dda nasooka nentomuza amaaso nasoma wiiki yasooka ey'okubiri bwe natunula neŋŋamba nze sikwana basiru njagala nnyo omuntu nga nsengako era mubaka simanyi nakumanja naye ndaba abaana bano twali bangi naye nabambi mu bungi mukakawe tugwadwateze batono abaana 65 twebatikidde basinga balemeddwa 65 twebatikidde balemereddwa okumaliriza abamu ebikomi ebya covid abamaze balemeddwa okuwayo obusaaki waabwe naye abaana ogwasooka mama ye ng'ayisa abantu nateekayo deeti ate nagamba simanyi ngenda kukikola kugamba maama abantu bamukyalo bamanyi bululi yabatuuza ngaddemu abagamba atya buli mpiki omu yataliko kubala era nsadde nnyo nze sina bulungi mu kubala ne mu sekendi nasulira akawunti sekasagadde yakubala naye omwana ono mukama yamuwa kyebulaba yeye akoze accounting nga wekiba kikulemye nswaiba tekimulema kitya tobulanga omwana nga yemutwabiswaiba sibitegedde naye otegedde olusi nenzikiriza okitegedde enzikiriza omuntu ategedde ategedezaawoga nagamba kale okitegedde kiddemwako muga naye asibitegedde nabinzirira mukugamba nakakwesirako nyo singa ggwe ayagala okitegeera nyo singa gwe wali agadde okitegeere nswaiba thank you soso onatonenabane ne bakubira bagesibwanze nabekwata nze nabe nazirwanako dda era nga kiba kinene nnyo ekiŋŋanda okugenda mu kilaasi naye bangererawo nnyo feeyi dabu sauda abaana bano bandeereddewo nnyo ddala mu bintu by'okubala nga nabamanyi balina kafulu bwabe mu fiyole otegereka fiyole tulina maanyi ebyo yabitegeera economics biki ebyo yabitegeera naye mutuuke mukayisuleetinga era nga pepa etuuka nenamba ye mukama kati era basaka batuba pepa nenamba esooka esatu nya akasajja katukuuma okufa tulina okugamba nti ndagiriraako ne bagamba kansazeeyo byemmanyi era nenjiita ate fasikirasi nandigifunye mwerabe nnyo nzizaako muzeyijjaaka taliiwo banange obaka wange bontuusise muzeeyi nze nali mwana nga mamange yampeerera primary secondary naye nga sente z'omukama ali yamuyambana tazirina nnyo naye nga tebakugoba saasomerako mu ssomero obeere lyali omusomesa my teacher naab nateeka mwana mu ssomero lya wansi amwana nzeyijjaaka awali atukaneebigaana gyokoma okugenda sente zirinnya byeyongera nze nga banvugira mu benzi era nga basomeka gakimanyi benzi ya rediyo daddi wa maayi wuuyo nga ebenzi yokejja tusomero ya rediyo eri yawukana mu kala filipu benzi ayogejjukira namuzuzanga mu masomero netugenda wali netudde eno netudde eri mukama anfupeera ekyasinga okwagala ate kyakiweere twakigenda kisobulagana abantu bange bonna bazadde wa mukama ekitabo ekyo banakisomanga
church buli yankwatirako mutadde wa Katonda Eva one munansonyiwa kubayisa ne kutwalo wano nakimona nali nkolera mu kibuga Kampala nga ninayo edduuka ebbala gabeera ne kaside business edduuka n'edduuka mwe nali oli ndi mulema najja n'alipangisa nemba nga separatinga kuwe ebintu byonna byagenda okujja nga ebikuwawo business zitandisa okufa kuba nange nalisumuleko e Nairobi n'endyeka nga sikyasobola iba nga yaleeta n'azimpeera ku bbanja n'aŋŋamba tunda n'entunda ate nesasasula ngawe ne mugamba kati ompoze engoye kati sigenda kusasula za ngoye kusasula rent kati engoye sigala nga omanja n'aleeta endala ate n'azimba era byatuuka ne binnema Kampala ne musiibula edduuka n'endiza ekawempe ndiza ekawempe nzirayo nzimujjangako ibe edduuka nalikoze tekirimu ngoye naye maayi oluyampe engoye zigenda milioni 2.8 nanga kati gogenda kusasula mugamba iba kalodanga kusasula nampa engoye mukazi wattu bwe yazimpa bituyongera okuba obubi nfuna nzizaayo endala ne ziganda paka kati akyamanja olwo nakolaga emyezi ng'esatu nenzira yankubira simu naye olyaeka wa Eva tuga wa Eva nanga nakubira essimu ekubanja yakola bwati tuula nanga nakuyisa kkobanja naye tobanjika maayi baneze nakonziba ngakaegera nasitanogako bizigo nangamba nawatenjagala kubanja naye banaye akubanja aba n'omutima mwenyayinaako mayi kiki ebintu byagenderagenderako kiki Eva era kusoma mu bangi yakwata mu nsawo n'apa nangamba obalirira abaana banaye Eva nabanga nayakuwanga ku sente Eva okyamanja era twatisobose tubaana nga tumusasudde banga ddene sikyazijjukira nazijjukira naye njukira Eva twemanja nnyo njukira wajali mwataano something naye zimazeyo n'omwaka yegumu babale kungumingi nembeerayo munange yangala okugamba osoma nekati osoma biki onagofiira obwerere olina kinokutuliza kwini eno mulimu enoke ate mayi lwekyobineeka nga Eva kati ndaba omwaka gwensomya twembutse kinnuma nangamba zezesulufize janasolomaze nebalako mayi so sijazikuwa naye zemmere nebirala njakuwa olesa kikusomya ogenda kutuka naye wambi Eva neyanzanya omukwano neyanzeege samagale namwogeddeko nti nali nkola so sije nalina yangamba maali ku mulimu ono okwagala wennaku 2 mu wiiki olina okuba ng'ogendanga ebizira babosi basanga sibamu olina ebiziba tobirina tamani akwetaaga kulimu nkyeyanza nnyo nakisiimira ddala n'agasa n'obudde bwange obw'okusoma kuba nasomanga ku makya nanituwa ku 6 natula ne muwulira kizeeyo okusoma nebadde nsaba nzega 6 Programu yaffe bwettu etambudde olunaku olwaleero era nga mbebaza okuba nti mbadde mugira kati naawe aliyo ng'olina omuntu gweyagala okulaga okwagala baswiti omuntu mulaga okwagala eriyo omuntu akolera ekintu
muyinza okuba nga bingi temubirabye naye of course Harriet yekimanyi bulungi nnyo lwaki nakwata ettaka nendimuwa ate n'omutima gumu n'okwagala okungi nempulira omutima gwange nkoze ekyo kyempulidde nti njagala emikeeka gye nnawa music ne Quran mpulira nga nagamba abantu bano ddala njagala atisi buli muntu wanaasalira ku musaalo guno abeere nga afuna ku mpeera nga sina bisobola basasula nga sirina ne what ne Bible gye nawa mu kyaki oyo pastor ani abazisaba buli wabanga agisaba waliwo ekigambo kya Katonda abantu babeera nga bafuna empeera kigambo sima muntu si kyangu ononye ng'ekyo gamba bannange ye kati omuntu ono musiima ntya nze ekyo kye nasobola ng'osobola ki osobola okuvaayo obuviina ogamba omuntu nti bannange nkwagala omutima gwange gukwagala kimulage bulazi kimala notobeerawo n'okukuta n'ekintu gundi no sijja mulaga nti mwagala aza kuba muganda wo aza kuba mukwano gwo naye nga enkwagala amanyi kwa bulijjo mulage nti munange kwagala kwekwenako kuli extra miles si kwa kumpimpi kuno kwewala yes program yetu kwetambudde ngobadde nange maishera mu Queen Mother mami w'abalungi second last born wa mama mubeere bulungi tusinkane wiiki ejja mbagala nnyo mweraba. If you can't unveil your feelings to the one you love, then who on earth would you unveil them to? That's the point of any relationship. To share, communicate, trust, respect, and whom you can unveil your innermost feelings and thoughts to. If you are in a relationship, it's vital to share your feelings. It's a basic to a successful relationship. Share your love to the one you care about. It can be your wife, husband, it can be your boyfriend, girlfriend, fiancé, parent, relative, mentor, your children. Unveil Your Love Yatula, a show focusing on expressing and confessing your love, showing your affection, asking for forgiveness, appreciation, strengthening friendship and intimacy to the one you love. Join my Sharam Queen Mother for a love experience. Love is in the air, oh yes. Unveil your love, Yatula. Happy relationships, happy nation.